Bobi Wine yawonye okutibwa embale. Nchidamu Bobi Wine yawonye okutibwa embale. Omupoliisi ASP ayitibwa Asiimwe Abraham yakasuse ka kanesta munda mu motoka ya Bobi Wine. Imwe murowozeemu abatuuliriza kanesta eyo singa yakute Bobi Wine omutwe singa kati Bobi Wine muramu. Nemwe basajja mwe n'abakazi bali mu government mbabuuza singa kanesta eyo yase Bobi Wine singa eggwanga lino lirudawo. Okay, tweyanziza ate omulundi omulala bana Flashlight Channel Uganda. Tusoka kwebaza mmwe abali mu diaspora bannaffe bannyabo. Twebaza comments ne advice mutukolera byonna birungi bituzaamu amaanyi. Ate nzamo bebaza mwebale kwagala mukulu Byarugaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'ekyokusatu tubebaza mwenna abaleese ideas and comments ne support eya Masks eri Bobi Wine. Namwe tuwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukomye olunaku olwaleero n'omukulu Byarugaba kwebuuza nti Museveni Bobi Wine a message gyaleka mu byalo mu regions President Museveni asobola gisaabulula kofe katugenda omukulu Byarugaba atubuulire kinaasoboka oba nedda. Mukulu Byarugaba tweyanzizza okubeera n'akawungezi kano akaleero. Eri avuddeyo Bobi Wine avuddeyo mu region Karamoja region kati huyo ne mu east ali mu east kati Museveni ali era likitugumu. Yes. Chwayogera kyatuukirira. Kati tuze kwebuuza Museveni kyasoboka okusabula information kyagulanyi ye mu byalo. Baramusiza naye nsooka kwebaza abantu ab'ebweru nabo abali mu Uganda. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okunjagala. Message zenfuna ku simu zizaamu amaanyi nange mpulira nti ndi mugumu. Bakuwa amaanyi. Bampa amaanyi. Naye bw'oba ng'oyogera buli wantu wengenda mu studio wa nze bwe nfunamu abantu abankuritisayizinga ku 100 nfunako nga 3 nga bonna bagamba nti Byarugaba oye. Ekyo kinzizaamu amaanyi nange nimanya nti byenjogera biri mwegumba. Wala nabatugambye nti no kiteweesimbako n'ofuuka president. Eyo se nava kutuukayo. Tenatuukayo. Obwa president kamburekere Kyagulanyi. Obutegere Kyagulanyi. Kamburekere Kyagulanyi. Bulira abatuuze abatulaba program ya February leero. Nze omukulaba okwange President Museveni nga president amaze emyaka 35. Ebyokwogera tibisobola kumubura. Wabule bisinga obungi bwayogera ebintu 10 abantu 9 babigaana. Nze omukulaba okwange basobola kukiriza ko nga 10. Ekisooka mu myaka gyonna ebintu byaze nga asuubiza ebisinga obungi tabituukiriza. Ekyokubiri Bobi Wine message ejateeka mu bantu. Buli message Bobi Wine gyaleeta President Museveni ajja kutuyana n'omusaayi okugisangulawo. Ekyokulabirako Bobi Wine yeesigamiza ku bintu nga 3 oba 4. Ekisooka buli region gyagendamu abayamaze kutegeera kiki kibaruma. Kibaruma ngeri ki government ebabonyabonyeza rudawa. Wange no government mu bitundu ebisinga obungi government ebibonyabonyeza. Ebibonyabonyeza mu ngeri ki? Mu byenjigiriza, mu byaherese, ebyobulamu, mu byetaka, land grabbing, ekibataka. In fact kambabulire buli muntu yena yesimbyewo atatwala ekintu kino Bobi Wine kyakulembeza ekibataka kebe manifesto muntu atakirinamu tasanide kufuga Uganda eno. Bobi Wine yatuse mu mambuka n'abagamba nti ettaka lyamu abalibako ngenda kulibaddiza singa abafuso mukulembeze eyeba credit kati president ekyo kikolo otya
ochikoroto onari mu myaka 3 mu 5 bari obadde rudawa. It seems you have been conniving with these civils. Owulira? Bobi Wine yatuse emayuge. Echemayuge kanchi. Nenga sinatuka ku chemayuge. In fact, imwaba mawulire wari ekintu chemu tasonso waziza. Bobi Wine yawonyo kutibwa embale. Nchidamu Bobi Wine yawonyo kutibwa embale. Omupolice ASP ayitibwa Asiimwe Abraham yakasuse ka kanesta munda mu motoka ya Bobi Wine. Imwe murowoozemwa abatuliriza kanesta yo singa yakute Bobi Wine omutwe singa kati Bobi Wine murambo. Nemwe basajja mwe n'abakazi bari mu government mbaboza singa kanesta yo yase Bobi Wine singa gwange ndirudawo nga Asiimwe ya tidde Bobi Wine embale nga ASP cyari bade kitya era Bobi Wine akugamba nti mwagezako kunzitire Arua nimbalema nakuruno mugezako Katonda mponyeza abantu baraba narabyo motuka yo nanga muka. In fact na kino Bobi Wine ekirare na message gyatwara mu bantu agamba aliku tribalism and nepotism. Ebintu message byateka mu bantu president Museveni tabisobora. Bobi Wine akugamba nti buli jaraga DPC yena abera mwesigwa abera Byarugaba abera Asiimwe beba mubonyabonya no mu mambuka no mu eastern na why Katembale yabade Asiimwe abade yagara kumutirayo bwe yagenze mayuge ye Fred mwesigwa. Bobi Wine byabulira abantu nga birabika. Era nakibagamba ko nti Kihura General Kihura yatega bomu mu police aligitegurura aliba mu government endala so seno bomu ji yatekamu Bobi Wine Kihura yasiga yaleta tribalism na nepotism etagambikangako. In fact je efanagana kumpi ne yawo bote nga kumpi ba DPC mu Uganda yona osanga nga bava kumpi mu kyaro kimu mu western region. It's very dangerous. Buri muntu yena kiraba eyo message Bobi Wine jateka mu bantu buri muntu yena araba abagamba nti nabadagenda kunzitira embare wuno ya Asiimwe nga tumumanyi emayuge nti una badayagara ku narule yankuba teargas wuno atari wa Fred mwesigwa. So ejo kintu cha tribalism ekintu kyetaka ekintu kyamadwaliro kumpi buli kintu kyona ekibi kya president Museveni awatagenda kusoborera Bobi Wine kumpi buli kintu kyayononeka mu gwanga muno buli institution yo navunda mu ngeri yayo nebwo tuka kuherese ebyoburamu awo Museveni ndoza ajja kwekwata bwekwasibwa ati eno covid jora president Museveni nga covid ze yakora fundraising internal fundraising yasabanga bintu bibiri nekisoke ekikuru ekyanewunyisa yasabanga motoka double cabin nga turi mu kimbe kino kya covid mu kifo ky'omukulembeze okusaba ambulances zitambuza abalwadde mu kifo ky'okusaba ICU beds. ICU kitegeeza intensive care units beds. Mu Uganda tulina muntu nnyo ndo mu nsi tufe abasembayo okubeera nazo intensive care beds. Ye omukulembeze nga asaba double cabin kati oyo witwogerera double cabin ezo ze yasaba abamawulire mutuyambe muzinyonyerezeeko zande banga zezikola campaign kati buli lunaku ndi kushahereza buli lunaku obadde okyo ntufirwa abakyala 16 buli lunaku nga bafiira musanya kyagulanyi eyo message yatambuza nti ninfuka president abakyala baba tebakyafiira musanya nja kubafaako nnyo. So nze omukuraba okwange president Museveni tasobora yadde n'omulundi n'ogumu okusaaburura oba kuyuwa amazi ku message ya Kyagulanyi nasese
President Museveni bwe yatuuse mu ggulu ng'ali n'abavubuka yakoze press ups. Tutwagirabyeko nga mwe basajja mwe n'abakazi aba NRM. President Museveni ku ssaawa eno bw'akola press ups mu maaso g'abavubuka message kye gyawa bagambe nti ki ali fit. Kale genda mu maaso zikole press ups. Zikole press ups. Naye Bobi Wine bwe yatuuse mu Busoga region yakulembeza kyembagamba nti messages Bobi Wine zasindika mu bantu President Museveni agenda kutuyana nazo tazisobola. Tasobola kuzisaabulwa. Abasinga obungi abantu katugambe abe mu Busoga baali beesigamye mu kuvuba ebyennyanja ku nnyanja eno ku nnyanja eyali badde eyaabwe Lake Victoria Nalubaale. Naye abo bantu bonna abaali bafuna ekyokulya ku nnyanja olwaleero beeryankuta. Abo bantu bonna abavubi bamanyi ani yabajja kw'ennyanja ani avuba ebyennyanja. Naye nga bwe sinatuukawo abasinga obungi President Museveni yateekawo amagye geegakuuma ennyanja. Naye omuntu ayitibwa omuvubi ku nnyanja Lake Victoria abonyaabonye ekitagambika. Babakuba amasasi, babakuba emigo, emirambo ne bagisuula no mu nnyanja. Nanti baba bavuba obwennyanja obutakkirizibwa. Kati kankubuuze bw'oba ng'ovuba nze sikiriza okuvuba obwennyanja obuto. Sikikiriza nange sikyagala. Naye bw'oba obagaana okubuvuba obata. Do you kill them? Do you torture them? No, ate ebibi ebibiri tibisobola kukola kimu nga kituufu. Bali bavuba obwennyanja obuto. You should not kill them. You should not torture them. Instead, you sensitize them. Nobabuulira ekituufu ne balemwa okuvuba obwennyanja obuto. Ekisooka ky'olina kukola kino nakyo mukirabe. Edda kwemabega abavubi baali bavubisa obutwa ku nnyanja. Naye mu kiseera ekyo gavumenti eno tiyakuba bantu migo, tiyabakuba masasi. Yasala amagezi geegaliwa. Yagamba nti buli mwaro gwe tunaasanga abantu nga bavubisa obutwa tujja kugugalawo. Mu myezi ng'ebiri obutwa bwagwawo ku nnyanja. Yes. You do not kill them. Omuntu yakuwa amagezi mu kiseera ekyo yafa. Nanti we muli yemmwe mukyali. Kakati ebyo abo bantu mu kiseera ekyo President Museveni yalina kyalina abagezi. Naye ku luno kati bukyamana n'amugamba ki? Awe tugenda okukomerawo nga tukomawo mu Byarugaba. Ekyenkugamba nti olaba lazima ebintu ebiriwo. Speaker wa Parliament Kadaga yagendayo ku nnyanja naawe ekiragiro n'agamba nti sirabawo omuntu addamu kuba abantu ng'agamba amagye. Agakulembera ye Lieutenant Colonel Wagaba. Urire gyenkugamba Lieutenant Colonel Wagaba. The following day omugo gwakaaba ku nnyanja nga bali bagamba nti gwe speaker sigwe otuwa ebiragiro. Kale. Commanding chief yatuwa ebiragiro sigwe. Yes. Kakati abatulaba ku the Flashlight channel tweyanziza awo ye episode esembyeyo mu dakiika zino. Katukomane episode eddako.